Bingi nnyo ebiwuniikiriza ku ttabula eyatta Lwomwa Daniel Bossa eryakulira ekika ky'Endiga, era nga bwe tukimanyi bulungi nti yagombeddwamu dda obwala era n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Ebigambo bye yayogedde nga bamuleese ku kkooti bye bimu ku ebyo ebiwuniikiriza nga bwawera nti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Ekyongera okukakasa nti ye yapangisa era ye yapulaaninga okuttibwa kwa Lwomwa Bossa. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa Bulumagi wali ku luguudo lw'Ejjinja gw'alina okusoomoozebwa mu maka, alina ebizibu eby'enjawulo, endwadde ezitawona z'otasobola kunnyonnyola nga n'abasawo bazeremeddwa. Gwe bwenna anoonya omulimu oba anoonya okubeera nga asigaza omulimu ng'okakata ku mulimu, kubeera ku Haji Haruna omusomi w'edduwa, era ogenda kubeera nga munnange omusisinkana wali e Bulumagi ku luguudo oludda Ejjinja. Ate ggwe eyali etaaze omuntu akwata obudde, omuvuzi wa special akwata obudde nga ogenda ku airport katugeze ova bweru wa ggwanga, otonnya ku kisabe wali Entebbe, oyagala omuntu omwesimbu agenda okuba nga akulindako awo akutwale yonna gy'ogende watali kwekengera, kubira ku mukisa ku 0740 653 0740 653. Kati nga sinaba kubeera nga nkunyumiza tabula n'ebigambo bye byayogedde nga bamuleetedde mu motoka eya drone, olwo bamuleese nga omusajja omuzibu ennyo era ow'okwegendereza ennyo ng'ali ku mpingu, n'ebigambo bye yayogedde. Kansooke ate munnange mbweko bye nkubuulira ebiwuniikiriza ku musajja ono tabula, kubanga kati baatalaaze dda yonna gye babadde basanze ebintu ebimukwatako byalina kakakwate okubeera nga annyonnyola akonvo n'akagga byajja bitya. Tabula Lujja Bossa ayongedde munnange okuwuniikiriza kooti bwe bamututteyo okumusomera emisango n'awera nti munnange bbanja lya mwenge liggwa na mwenge, era munnange kwe yava atuma Lujja, okwo kwe yava n'atuma Lujja ne Sirunkuuma okutta Lwomwa Daniel Bossa nga ayagala okutereeza ekika. Tabula nga tannaba kuleetebwa mu kkooti yasinzidde okutaakaka poliisi n'ebitongole ebyo by'okwerinda ebirala byasoose kumutwala Mpigi. Olwo n'abalaga gye yaziikula obuwanga obw'abantu n'ekifo gye yali abukwese. Tabula yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuliira ku nsiko okumala ennaku 176 nga poliisi n'ebitongole ebyo by'okwerinda ebirala bimuyigga oluvannyuma lw'okutuma abatemu abatta Lwomwa Engineer Daniel Bossa Kakeedo, neryo lirye erya Kakeedo, era bano bamutta February nga 25 2024 bwe yali atuuka mu maka ge agasangibwa e Lungujja Kikandwa zone mu munisipaali ey'e Lubaga. Bossa okumukuba amasasi yali ava ku mukolo ogw'okukyalira ku bazzukulu be abava mu ssiga erya Sekoba Katosi mu district ey'e Mukono, nga bamaze munnange okumukuba amasasi abavubuka babiri okuli Noah Lujja ne Enoch Sserunkuuma abaali batambulira ku bodaboda basimbula pikipiki badduke, kyokka omutuuze Abdul Katabaazi eyali alabye yeevaamu n'agoba abatemu bano nga ali wamu ne munne Amos Mukisa. Era munnange bwe baatuuka mu zooni eya Bulange emmundu n'etalantuka ku batemu n'egwa mu mpagi eza pikipiki, abatemu ne bagwa wansi ennaku zaabwe 40 nga ziweddeko. Katabaazi yanyweza Lujja eyali akutte emmundu, ate abatuuze abalala ne bakkakkana ku Sserunkuuma eyali avuga pikipiki ne bamukuba paka bwe baamutta. Ye Lujja poliisi ye yamutaasa okuttibwa era egenda okumuddusa mu ddwaliro ng'asigaddeko kiyiriitira, naye abasawo ne balwana
ne bamuwa obujjanjabi obw'amaanyi n'adda engulu n'ataaja Tabula n'abantu abalala abaali mu lukwe. Natandise munnange nkutendera ebiwuniikiriza ku Tabula ono, era munnange Tabula ono bamuzuddeko ebintu bingi nnyo. Tabula nga tannaleetebwa mu kkooti yasoose kutwala poliisi mu bifo gye yaziikula obuwanga bw'abafu 17 obwasangibwa mu mbuga ye mwe yali asawulira. Eno nno ng'esangibwa Mbale wali Empigi mu Mpigi Town Council ewaffe awo ku Bikondo kumpi naawo bye byalo byawo. Mukama Katonda. Kati munnange ku Lwomukaaga Tabula yatutte abasirikale ku byalo 3 okuli Tikalu, Kiteredde ne Kaaso ebisangibwa mu Gombolola ey'Eggombe mu munisipaali ey'e Nansana mu disitulikiti ey'e Wakiso. Eno yabatutte n'abalaga ye yaziikula obumu ku buwanga obwasangibwa mu mbuga ye. Ate ku lunaku olwa Mande ku ssaawa 6:30 ez'emisana Tabula yatuusiddwa ku mbuga ye Mbale mu Mpigi wakati mu bukuumi obw'amaanyi ng'asibiddwa enjegere ku magulu n'empingu ku mikono. Abasirikale abamubaddeko baabadde bakaawu nnyo era bakira Tabula abagamba nti munjijeeko enjegere mbatwale ku lusozi we naziikula obuwanga bw'abantu nga empewo z'abajjajjange zinninnye. Kyokka abasirikale baagaanye okumusumulula n'atandika munnange okubatambuza mpola mpola ewatali kumupapya kwonna. Tabula yannyonnyodde poliisi nti obuwangwa obubiri okuli ak'omwana omuto n'ak'omuntu omukulu yabuziikula Tikula Namulonge mu Gombe Town Council, obulala 3 n'abuziikula e Nabinaka Busukuma, ate 12 n'abuziikula ku lusozi Kulumba olw'ab'ekika eky'endiga Mbale wali Empigi. Obuwanga buno Tabula munnange yagambye nti yabuziikula ayambibwako mukwano gwe Matovu nga Tabula yamulagirira aw'okusima, era 16 ku bwo bw'abantu baludda lwe okuggyako akawanga kamu kokka ak'omukyala gwe yayogeddeko erya Nakityo ke yasimula mu bukyamu nga tamulinaako kakwate. Tabula era yategeezezza poliisi nti obuwanga buno bwe bubadde bumuwa amaanyi mu by'obuwangwa era bwe bubadde bumukuumidde ku bwalumwa wadde abantu abamu babadde munnange tebamukkiririzaamu. Bino no munnange Tabula yabitaddemu okubalaata wakati nga Tabula alambuza poliisi yatuuse n'abalaata nti ye bulijjo poliisi emunoonya agiraba naye nga terina mbavu zimukwata paka munnange bwe yasazeewo yeeweeyo mu ddembe nga ayagala emisango giggwe ate nga naye munnange akooye okuliira ku nsiko. Olunaku ne baaziikula obuwanga ne lwe baakoona amasabo ge yagambye nti yali bbali awo mu kasiko ng'abalaba naye bo nga tebamulaba, era yatuuka kuva Mpigi n'agenda ekyaggwe nga teri amukubyeko liiso. Olunaku lwe baamukwata yagambye nti poliisi yali yakitegeddeko dda nti ajja, naye n'asigalawo kubanga waliwo akaana akaamulaba ne kamuloopa ewa ssentebe w'ekyalo eyatemya ku poliisi. Tabula era yagambye nti okuva poliisi lwe yatandika okumuyigga abadde alya bikajjo byokka
olw'okwewala munnange abantu okumulaba, era abadde abeera ku lusozi kulumba embaale mu mpigi ennaku 2 mu wiiki nga asula mu kisaka. Olwo nadda e Mayembe ga Mbogo, era mu mpigi oluvaawo n'agenda e Busukuma nayo n'amalayo ennaku nga 2. Olwo nadda e Gombe mu Wakiso okumala ebbanga eryo lyonna nga akuba poliisi ekimooli okumulemesa munnange okumukwata. Mu bufunze kankuyitiremu ebyabadde mu kooti, biki ebyabadde ku kooti. Kati ku kooti Tabula bamuleetedde mu mmotoka eyakazibwako erya drone ng'asibiddwa empingu ku mikono. Bwe yafulumye mu mmotoka yatandikiddewo okuwanda omuliro nga bw'agamba nti bbanja lya Mwenge liggwa na Mwenge. Obwakabaka si bwa mpalo, era Abaganda tebalwanirira Bwakabaka bwa mpalo. Mutebi yalwanirira busika bwa bajjajjaabe, nange nwanirira busika bwa bajjajjange. Twalwanirira Obwakabaka nga tubumanyi, era Katikkiro atereeza ekika. Yayongeddeko nti kitange yateekamu amaanyi mangi ne bajjajjange okulwanirira ebintu bino, era ne gavumenti ekimanyi bulungi. Bwe yatuusiddwa mu kaguli aka kkooti nga omulamuzi tannaba kujja, Tabula yagambye ab'amawulire nti ye kennyini yasindika luggya ne Sserunkuuma okutta Bbosa, era n'agamba nti yakola ensobi, naye abaawamba obusika bwe be baamuleetera obusungu ne bamutuusa okukola ekyo. Yabweze nti ye Lwomwa omutuufu, era ne bw'anaava mu kkomera ajja kudda ku bukulu buno. Emyaka emeka? Tabula yasomeddwa omusango ogukutta Lwomwa Yinginiya Bbosa Kakeedo mu bukambwe obw'amaanyi nga Februari 25, 2024, Kikandwa, Lungujja n'abalala abaasooka okuvunaanibwa. Omulamuzi Adams Byalugaba yagambye nti omusango okuvunaanibwa Tabula gwa nnaggomola oguwulirwa kkooti enkulu yokka, era teyamukkiriza kubaako kyayogera kyonna. Omusango guno omulamuzi yagwongezaayo okutuusa nga October 5, 2024, era n'amusindika mu kkomera e Luzira ku Meere. Kale munnange, ebyo bikwata ku Tabula. Abadde yatabula ekintu kyonna nga yabula ng'era erinnya lye Tabula. Bw'atyo munnange yabula oluvannyuma lw'okupulaaninga kw'okuttibwa kwa Engineer Daniel Bbosa eyali akulira ekika ky'Endiga.